Mwasuze mutya abalungi abampuliriza wano ku Progen Media TV mwebali kulabika nti nateera mukyekuumiddeko ate nga bwe mukola ebyammwe mbabuzaako ate era nyongera okubajjukiza nti omwaka tunaatera okukuba oluku mu mutwe mweyongera ogenda mu maaso nga mukuuma obulamu bwammwe kubanga obulamu bwe bugagga ate obulamu kya muwendo beerayo yonna gy'oli naye nga weekuumye kubanga omwaka bwe tuba tugukuba oluku mu mutwe bingi ebibaawo n'olw'ensonga eyo mbadde saagadde bigende mu maaso okubatuukako kubanga muli battabu nnyo mmwe abeekuumira wano ku Progen Media TV ate era tubaagala nnyo njagala okubategeeza tera obagamba nti America egenze maaso neetegeeza abantu baayo balekeraawo okulabika nti nateera bagenda e Uganda oba basooke bakirowoozeemu ku lw'ensonga nti Uganda ejjudde okulabika nti erimu ebikolwa ebibi eby'ettemu n'okulabika nti tebakuuma abantu baayo bulungi ku nsonga za security. Njagala okutegeeza ate era okujjukiza nti kandiho bamusanctioning oba bamuteekako evvumbo. America yagenda maaso n'emuteekako evvumbo ku lw'ebikolwa ebibi bagenda maaso n'okukola oba okutulugunya bannayuganda ku nsonga zaabwe ez'ensonga z'eddembe lyabwe ery'obwebange bagenda maaso ne babatulugunya bagenda maaso ne bakola ebikolwa ebitali bulungi munda eyo mu ofiisi zaabwe ze babeera ate era kandiho nga kinajjukirwa nti nga nkujjukiza bujjukiza nti omukulu owa Chief Military Intelligence yagikulira bavaayo ne bamutegeeza ne bamutsaako evvumbo ne bamusanctioninga ate era kati yo America egambye nti bannange abantu baffe musooke mufune endowooza ey'okubiri nga temunnaba kulabika nti nate mweteeka mu ddene musobole okudda oba okugendako e Uganda musooke mulindeko kubanga ekiri e Uganda si kirungi n'omulundi n'ogumu kubanga buli omu akola bibye buli omu yeeyagaliza teri n'omu asobola kubeeraawo abakulembeze baayo bagenda maaso okutulugunya abantu baayo n'olw'ensonga eyo n'abagamba nti mulekeraawo musooke mulindeko musooke mukirowoozeeko nga temunnaba kulabika nga mwetta mu ddene musobole okuddako e Uganda okulabika nti muyina bye mugenda okukolayo n'olw'ensonga eyo America egenze maaso nerabula abantu baayo ne bagamba nti mufune endowooza ey'okubiri nga temunnaba kulabika nti mugenda kubanga e Uganda waayonooneka tewaliyo bukuumi n'omulundi n'ogumu buli omu akola bibye kandi yavaayo n'abagamba ye tebimukwatako kubanga ye munnayuganda tabeerangako wa America n'olw'ensonga eyo n'abagamba nti ezo bizinesi zaabwe ye tezimukwatako n'olw'ensonga eyo ye America egambye bannange abantu baffe mubeere waneeno tujja bakuuma temugenda Uganda kubanga Uganda wafu wavundu wawunya buunya embeera yaayo si nnungi abakulembeze badda mu kukola bintu bitategerekeka ng'obulyake obuli bw'enguzi bungi nnyo saako n'okutulugunya abantu baabwe si kirungi n'omulundi n'ogumu nja kuba nateera nkwongerayo naye nyongera okujjukiza nti kuuma obulamu bwo ng'omwaka tunaatera ogukuba oluku mu mutwe kubanga munnange bingi ebigenda maaso n'okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda mwe abeekuumidde yonna gye mutuwuliriza abali mu nsi z'ebweru mwebale nnyo kulabika nti nateera mugyekuumiddeko kamala osooka onnyo wano ku mazzi kanzigye.